Omuntu mu nsi muno Kyekki? Omuntu y'ani? Lwaki omuntu akyukakyuka? Lwaki omuntu tanywerera ku kintu? Lwaki omuntu kyefuula? Omuntu Kyekki? Ekisolo kye bayita omuntu. Akati waliwo ekintu kye tuyita omuzimu, ate waliwo ekintu kye tuyita omuntu. Waliwo ekintu kye tugamba nti omuntu aliko omwoyo omulala, era waliwo ekintu kye tugamba mu ddiini oba mu madiini g'abaminsani nti omuntu atambula ne malayika ye. Abo nno baatula malayika ye, kubanga bw'osoma eddiini otambula n'obutamanya bungi, kubanga eddiini si yaffe wano, obuwangwa si bwaffe. Naye mu buwangwa bwaffe kikuwa okumanya n'okutegeera n'omanya n'ebyomunda, kubanga mu buwangwa bwaffe ffe twasigaza oligino nti osobola okukkibwako zi malayika ne ziramula. Ate mu buwangwa bw'abeeru baba minsani oba abawarabu, obuwangwa gye bwava tebusobola kusala nsala ezo zonna ne bujja bulinnya ku bantu eno mu mawanga agatali geeri ku nsibuko. Okitegedde? Naye ate eri Vatican, Roma, ludda wa Buwarabu, obuwangwa bwe bukolera ddala bulungi, era ababutuddemu n'ebyewuunyo babikola, kubanga bwayo bwansizaayo obuwangwa n'ennono bwa munono zaazo. N'olwekyo abantu babuusa bubuusa kintu, bizinensi ne bagibuusa ensalo n'ensalo, buli muntu yenna agoberere ekyo nga gulinga omutego mu byensimbi, bizinensi, buli omu akkirize nga bo buwangwa bwabwe. Kati bo eri gye babusabira ebyewuunyo, bo abasabi baabwo oba Abawarabu oba Abavatikani, bo oyinza okusanga bakola ebyewuunyo era nga n'okulooteramu balooteramu bulungi, kubanga Sapule omukazi yagiroota yali ayitibwa Munna Rozale, yasinziranga mu kaalo Rozale mwe muva ekimera kye bayita Sapule, yaloota buloosi. Okitegedde? N'olwekyo obuwangwa obwo eno tebusobola kukolerayo, eno abantu basaba busabi jasiti kwekuumirawo nga kuuma empisa biki, kubanga buyigiriza empisa si bubi. Ddiini gayigiriza empisa, abantu obutattingana, kuwa bannaabwe ekitiibwa biki, abafumbo mwebabeere bagumiikiriza biki. Ddiini si mbi mu nsomesa yaayo, naye obuwangwa bwayo eno tebukola, tebusobola kukola byewuunyo. Omuntu afuna ssente nga yagenze n'afukamira ali n'asaba essaala n'alowooza mu ssaala, kumbe omuntu aliko byewaabwe. Okitegedde? Akati amadiini gaga nti buli muntu alina malayika gy'atambula nayo, ekitali kikyamu. Mu buwangwa tuga nti buli muntu alina ekimutambuliramu, omwoyo ogumutambuliramu. Omuntu alimu ekintu ekirala, ekintu kimu ky'olaba kitambulira mu bubiri. Okitegedde? Waliwo ekintu kye tuyita omuzimu. Omuzimu n'omuntu, ekiri wakati w'omuzimu n'omuntu, omuzimu gujja buzzi. Okitegedde? Omuzimu gujja buzzi mu muntu, nekigattibwa nti omuzzi muntu oba mukitegeera oba twogera mu lukolosoofa. Omuzzi muntu, omuntu atasobola kutambula yekka. Emmotoka tasobola kutambula nga teri mu mafuta oba nga teri mu driver. Kati emmotoka bwe kuyitawo nga amalengera emmotoka naye tofudde ku muntu alimu kuba talabika, oluusi yaseesezza endabirwamu. Emmotoka erimu steeringi n'ebiziyiza n'ebirinnyo omuliro, naye waliwo omuntu agirimu agiddusa sipiidi, n'olaba emmotoka neweta ku lw'egindi, neevaayo neweta ku lw'egindi, neevaayo nesibira wali neyimirirawo ddakiika 5, neevaawo negenda wali ne batikkako ebyamaguzi, neevaawo nedda wali neyimirira ddakiika 5 wali bwe kityo. N'omuntu bw'ali, omuntu mmotoka era kye kibaloosa mamotoka, omuntu ali mu steeringi, omuntu bode. Okitegedde? Driver wabeera mu mmotoka
singa asalawo naga nti njire essaawa omwaka mulamba ojja kusanga eririddwa enkuyega oluusi ng'efudde. Omuntu bwe bulamu bw'emmotoka, omuntu yasalirawo emmotoka, omuntu yasalawo eneetikka oba nedda, omuntu yasalawo emmotoka n'ebonaabona. Emmotoka esobola okuba nga agirimu munda agivuga sipiidi 4 oba 2.5 oba 140, okwo si kubonaabona. Ate ne wabeerawo omuntu akwata emmotoka ye ng'agivuga sipiidi 8, 6, avuze kinene nnyo 10. Ne wabaawo oli ng'emmotoka tagiwa saavisi, tagikanika. Ne wabaawo oli nga buli wagenda ku buko emmotoka yakukanikirayo ayita bako bwe bamusindikako. Okitegedde? Emmotoka erimu omuzimu, omuzzi muntu. Waliwo omuzimu ogugijjamu ne gugivuga ye muntu. Omuntu mmotoka, omuntu fuleemu, omuntu bode. Okitegedde? Ekikuyayanya ne kikufuula omulamu ge mafuta agakulimu gwe musaayi, amazzi. Emmotoka erina laadiyeeta ate erina ne petulooli. Laadiyeeta ge mazzi, petulooli gwe musaayi. Okitegedde? Erina hydraulic, bagitonyeza oyiro, giriisi, hydraulic, byonna ebikuyambako bye biki? Omuntu alina ebinywa. Ebinywa kye kituntundu kya hydraulic mu mmotoka. Okitegedde? Enseeso mu maviivi n'enkokolo okutambula, omwo mubeeramu giriisi. Era ojja kusangamu ebintu ebiringa ebinyirikisi. Bw'oba walidde ekisolo obulungi ojja kusanga ebintu ebyekutte ng'ebinywa nga biringanga naye nga bikalambavu, biringanga engeri y'ebipiirapiira ebya pulasiitiiki mu nkokola z'ente oba amagumba we gaawukanira. Bibanga binywa naye ng'ebintu ebyo bitangaala. Ebyo ng'ekisolo kikyali kiramu oba ng'omuntu mulamu, osobola okusanga biyiika, bibanga giriisi. Okitegedde? Amagumba galimu obusomyo. Amagumba ge gakola ekituntundu kya mounting ezikwata yingini z'emmotoka. Mounting tulinako mount ezimu ezigenda mu hydraulic oba oyiro nga yo nsaanikire naye nga munda mulimu otuzzi oba twa hydraulic. Ebyo simanyi bulungi, nange nteebereza biteebereze. Okitegedde? Eggumba lye likwatiridde ekintu kye bayita yingini y'omuntu. Eggumba libeeramu obusomyo munda. Obusomyo bulina mugaso ki? Obusomyo bukuuma omuntu nga mulamu, amagumba nga malamu, omuntu ng'asobola okukyuka, asobola okumenyeka, asobola okuzza omukono sayidi eno n'aguzza eri n'aguzza eno nga gumuvinga. Obusomyo bukolagana n'ebinyirikisi ebibeera mu mpaatwawaatwa z'ennyingo. Obusomyo bukolagana n'ennyirikisi. Ennyirikisi yennyama wano ng'ogirya wano ku joint nga waliwo ebintu ebikutte biringa ebinywa nga bitangaala. Ebyo obusomyo bukolagana n'ennyirikisi ezo ezibeera mu mpaatwawaatwa z'ennyingo. Eggumba we likyukira ne limenyeka ne lidda eno ne lidda eri. Osobola okukyukira n'otunula emabega n'otunula eno ensingo, okukyuka n'otunula eno n'emuvinga n'ekola ki? Obusomyo. Okitegedde? Era obusomyo bukolanga hydraulic abeera mu mounting z'emmotoka. Era mounting ezo kasita zikaddiwa yingini ng'ekankana, mmotoka yonna bode ng'ekankana. Obusomyo kasita bukaddiwa oba ne bukuggwamu, omubiri gutandika okukankana. Okitegedde? N'otandika okuyuuguuma, otambula oyuuguuma mu kkubo. Oli bwakusindika embuyaga ne bwekufuwa oyagala ggwa ng'omanya akasomyo kanafuye. Ate nno bano bujjo tebamanyi nti naffe abalubaale tulina saayansi amala. Ffe tekitwetaagisa kusoma. Era omulubaale ebiseera ebisinga asomako ekimala ekitonotono, tagenda nnyo wala. Okitegedde? Tuba ne saayansi amala. Era nsobola okutuula ne nkusomesa ebikwatagana ku muntu. Akasomyo kye ki? Akalulu kye ki? Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe biti. Eriiso kye ki? Akawompo kye ki? Ate ebimu nga tubirambulula n'okusinga banna saayansi. Kubanga akawompo nja kugamba nti mwe mutudde omuzimu gw'omukulu. Akawompo y'entebe
etuddemu omuzimu ate akawompo kwe akawompo ke kayinja akatuddemu sensa era nga akawompo katambula kumu n'obwongo. Sensa tetudde mu bwongo, sensa etudde mu kasenge kaayo. Omuntu watunuulira omuwala wali sensa netandika okukola, sensa neweereza obwongo, obwongo ne buweereza amaaso. Okitegedde? Era sensa eyo ng'ekolaganira wamu ne musajja mukulu wansi. Okitegedde? Obwongo ne buweereza omubiri gwo, n'ogenda okulya nga olutiko luyiise n'ogamba n'ekiwala kiri oba ntumeyo gundi. Sensa etudde mu kasenge akatudde okumu n'obwongo nga bisibire mu kabokisi kamu. Sensa yetuddemu ekitundutundu ky'omwoyo ogukuvuga awe wali steeringi. Okitegedde? Era sensa yevaako okubeera ng'odduka n'osanga ekintu ne kikukanga n'osiba omulundi gumu. Sensa yekozesa ennyingoyingo z'obugere, ekisinziro n'ekibatu. Obugere okusiba nga si gwe obulagidde, ekibatu okunywera ku ttaka nga si gwe okiragidde. Omuntu bwaggwamu amagezi asobola okuserera n'agwa. Okitegedde? Eyo ye sensa. Obugere mu maaso omulimu gwabwo bwetugga omulundi gumu. Ekibatu si kyekisiba, ekisinziro si kyekisiba, obugere ze buleki z'omuntu. Omuntu ng'anaasiba obugere bwe bunywera ku ttaka so si kibatu. Obugere olunywera ku ttaka, ekigere nga kiteekamu nnamba emu nga kiggumira, obuzito bw'omuntu bwonna waggulu yonna buvaayo ne buyimirira mu magulu. Eyo ye nnamba emu. Omuntu alina jjiya. Muntu alina jjiya ezisobera ddala mu jjiya ennya. Alina nnamba emu ng'atandika. Omuntu ng'atandika emisinde oyinza okusanga wasimbulidde ng'ekigere kyayingiridde ddala mu bisooto. Ng'otandika emisinde, ekigere kisobola okukuulawo obusubi oba okuyingira ddala mu bisooto n'omanya nti ono yabadde asinziira kudduka. Omuntu ateekamu nnamba 2. Okitegedde? Nnamba 2 aba tannakyamuka. Omuntu waliwo waateeramu nnamba 3. Nnamba 3 omuntu oyo ekigere ne bwe nnamba 3 omuntu ng'adduka ng'ali mu jjiya nnamba 3, akantu katono nnyo akamutega n'agwa. Naawe osobola omukoonako n'agwa, osobola omubeera emabega n'omuteerayo endatti n'agwa. Ate omuntu bw'aba atandika okudduka ne bw'omuteerayo endatti tagwa, agibuuka. Asirittuka bw'ati n'azunga n'addamu n'anywera ku kkubo. Omuntu ng'atandika emisinde n'ennamba 2 tasobola kugwa. Omuntu omanyira nti ali mu nnamba 3 ku 4, omukoonako katono nnyo ku kigere katono ng'emisinde gibadde gitabusa ali mu 10 n'agwa. Ekintu kitono nnyo, akagere kakyala kisajja kakoona kafunvu katono n'asirittuka n'agwa. Abeera mu jjiya 3 oba 4. Okitegedde? Kyokka omuntu ng'omuntu singa asanga ekintu wakati ng'adduka emisinde egy'ekikumi, ekintu eky'obulabe, gamba ng'omusota, gamba ng'omusumaali, n'agulaba bw'ati, sensa eddusizaawo jjiya paka mu nnamba emu. Obugere ne busimba ku ttaka, ekigere si kyekisimba ku ttaka, obugere bwe busooka okusimba ku ttaka ne bunywerako nnamba emu nekka. Obuzito bwonna obuli waggulu mu mutwe mu kifuba bwonna ne bukka paka mu magulu, okuva mu bisambi paka mu magulu, okuva kabina amagulu ne gazitowa. Amagulu gamala okuzitowa ne gayamba obugere buno asimbula siteepu 4 aba amaze okusiba. Okitegedde? Kati ye sensa mutwe etudde kumu n'akawompo. Akawompo ke katuddemu omuzimu. Okitegedde? Obwongo mwe mutudde ebiwuka ebibiri. Ebiwuka ebibiri bye bivaako omuntu okubeera omukambwe n'okugwa eddalu. Era kye kiwuka kye bayita eky'omutwe. Abatera okubaaga ensolo
ebiwuka ebyo mubirabamu, mu ndiga mubibeeramu, mu mbuzi bibeeramu, mu nte bibeeramu. Mutaganjule bulungi obwongo mujja kubiraba. Bibeeramu nga biringa bimmonde. Ekiwuka bwe kyegalula omuntu atabuka mutwe. Omuntu asobola okuyomba nga tamala. Ebiwuka mutwe biba tebiteredde ebyo, biba biyombagana. Ebiwuka ebyo omuzimu ogutudde mu kawompo gukolaganira wamu ku masimu n'ekitundu kya lubaale ne bakyankalanya ebiwuka ebyo nga bakozesa tekinikisi. Okitegedde? Tekinikisi zonna ze mulaba ku nsi abantu abaziyiiya amagezi bagajja mu butalabika mu mpewo. Empewo zikwataganira wamu n'omuzimuntu. Omuzimuntu gwe muzimu okutuddemu oba omwoyo ne bikwataganira wamu nga byeyambisa amagezi aga tekinologiya okukyankalanya ebiwuka bino ebitudde mu muntu nga baagala okukozesa kye baagala. Ekiwuka ekitudde mu muntu kye kivaako okulaba mukazi wo nga toyina musiima nga ne bw'alikola ebirungi ebyenkana bitya gw'osalawo kuyombanga buyombi ate olumala okunoba n'owasawasa abalala nga basatu n'otandika okwejjukiriza mukazi wo n'ogamba mwattu mpasizza abakazi ne tewali walyenkanya mukazi wange gwe nalina. Ebyo bye biwuka mu muntu olwo nga biteese. Ebiwuka bwe bibeera byegaludde mu mutwe tosobola kulaba kituufu. Okitegedde? Kati lubaale oba obutalabika bukwataganira wamu n'omuzimuntu guno. Kubanga omuzimuntu gwe gutuusa lubaale oli ku byama bitudde mu mutwe gwo. Omuzimuntu gwe mukuuma gw'omuntu, gwe muzimu ogukuuma omuntu. Omala kulaba asikaali ku geeti okugenda okufuuza ennyumba y'omugagga. Asikaali amala kukkiriza okuyitawo okujja okukyala ew'omugagga. Kati omuzimu guno gwe gukuuma geeti, gwe gukuuma omuntu. Dragon Tiger Gate. Okitegedde? Abaana abakuumanga ku geeti ababiri, Dragon Tiger Gate. Ebyo byonna tubimanyi ssebo. Ogenda okusamira osooka ku research. Emisambwa gikusomesa naawe n'ogattako amagezi agakuweereddwa lubaale. Okitegedde? Kati waliwo Dragon Tiger Gate, omuzimu gye gukuuma, tewali ayitawo. Kati gavumenti etegeeraganira kumu n'omuzimuntu. Omuzimuntu, omuzzi muntu. Gw'oli muntu n'omubiri, kitaawo yegatta n'ennyoko n'otondebwa bode biki, fulemu figa biki, ne wabaawo ekyo ekikuweereddwa ng'ekirabo ye musirikale wo akukuuma. Omuzimu, omuzimuntu. Lubaale bw'aba anaakubanja akwataganira wamu n'omuzimu ogwo. Omuntu alina ebiwuka mu bwongo bibiri bye bitawaanya obulamu bwo n'okufuna endowooza ez'enjawulo n'okukola ng'ebitajja. Biba biwuka nga byegaludde era ebiwuka ebyo bye bivaako omuntu okugwa eddalu. Okitegedde? Era omuntu obutatereera biwuka ebyo. Okitegedde? Sensa etaganjulwa n'obeera ng'olabira ku kkono. Osangira ddala omuntu nga tategeera. Omuntu n'omulaga ekituufu ng'ategeera kino. Abantu bannyinyo be tusanga n'omulaga kino ategeera kino, akuwakanya ate jjajjawe yamugamba oyo yajja okutereeza. N'akuwakanya ne mutuuka nga mulemereddwa oluusi ne mujjamu ntalo. Okitegedde? Sensa n'ebiwuka bino bitaganjulwa obutalabika. Ebiwuka bibeera bikoonagana nga birwanagana buli budde. Omuntu oyo ne bw'omulwanako tasobola kutereera na kutegeera. Kiba biwuka mu mutwe. Okitegedde? Kakati sensa yekuviirako okusensinga ekirungi ku kituufu. Naye ng'ebiwuka biri nga biradde, nga biteredde bulungi mu kifo kyabyo mu bwabiteeka. Ebiwuka ebyo bye bikola obwakabaka mu bwongo omwo. Okitegedde? Era ebiwuka ebyo bituddemu nga bw'olaba nnamunswa mu kiswa. Era ebiwuka ebyo bitudde mu kasuwa kaabyo. Era omutwe gw'omuntu gulimu akasuwa. Era akasuwa ako mutuula ebiwuka ebyo. Omuntu ne babeera nga bamuziise akabakuli ako oba akasuwa ke kasuwa k'ebyama. Akabakuli ako ng'omuntu bamuziise asobola okumala emyaka 10 ng'eno yonna amagumba gaafa, naye nga akantu ako akatuulwangamu obwongo nga mu ttaka mwekali. Olwo lwe bayita oluwanga olutuulamu omuzimu oba ejjembe. Ejjembe we lijjira ne ligamba nti nva buziizi, nze ntudde mu luwanga. Okitegedde? Oba omuzimu ne gugamba ntudde mu luwanga ng'omanya. Kasita omuzimu gugamba nti ntudde mu luwanga ng'omanya nti amagumbagumba gonna engumbagumba zaasaanawo.
akabakuli tekamala gaggwa mu ttaka. Akabakuli ke katuddemu amaanyi g'omuntu, akabakuli ke katuddemu ebyama by'omuntu, akabakuli ako ke katuddemu ebintu ebisalawo omuntu ono agwa eddalu oba nedda. Bye biwuka ebibiri ebibeeramu. Ebiwuka ebibiri ebibeeramu kwe kutudde connection wakati w'omuntu ne Katonda we. Era omuntu tasobola kwebulankanya ku mpewo, omuntu tasobola kwebulankanya ku Katonda, omuntu tasobola kwebulankanya ku myoyo, olw'ensonga nti ekiroopa omuntu kitudde mu kabakuli omwo mu bwongo. Obutalabika businziira omwo ne bukusulika obwongo n'obeera nga totegeera, n'obeera ng'otegeerera ku kkono. Eriyo abantu abateefu n'abalalu, abantu tubadde nabo mu bikula eby'enjawulo. Eriyo omuntu atategeerera ddala naye ng'ate ye alaba ategeera. Eriyo omuntu gw'ozza sayidi eno ng'ate ye alaba omubuzaabuza. Eriyo omuntu gw'olwanako ng'ekituufu kye kino nga ye ategeera kino. Eriyo abantu abalemagano ne bannaabwe naye nga bannaabwe balwanaganye nabo nnyo ne batasobola kubajja mu bantu. Okitegedde? Eriyo abantu abeera alaba kyokola nti kibi ng'akirwanyisa kiteeka ku kisenge. Eriyo abantu abatabangufu obwongo nga tasobola kulaba nti kyoliko kya mugaso kya makulu ng'akirwanyisa kisuula ku ttaka. Biba biwuka mu mutwe. Okitegedde? Akabakuli akatuddemu ebyama by'omuntu, akabakuli mutuddemu essimu oba tekiniikisi oba enkola eza tekinologiya ez'enjawulo nga bonoga nti emmotoka z'ennaku zino zirina kompyuta. Mu bwongo omwo empewo mwe zikolera tekinologiya azikwataganya ku muntu. Okitegedde? Tekinologiya, tekiniikisi wakati w'omuntu n'obutalabika ali mu kabakuli omwo mwe mutudde ka kompyuta. Eri obutalabika bulina eppeesa erikwatagana butereevu n'omuntu w'ensi, lyanyiga n'ayita omuzimu gwo. Ekiro nga weebase osobola okuloota ng'oli mu kibuga mu byalo eby'enjawulo nga gy'oli tomanyiyo, tosobola na kutuukayo, oluusi oli Bulaaya. Obutalabika bulina we munyiga eppeesa nga bwagala okusisinkana omuntu. Omuntu ajjira mu magiki, omuntu asituka waatudde, asituka waatudde, bode neesigalawo nga yeebase, n'osituka bw'oti n'ova mu muntu n'otambula n'oyambuka. Okitegedde? Omuzimu gusituka mu muntu. Abaali balabye ku firimu za magiki, omuzimu nga guva mu muntu, oba firimu z'abalogo. Okitegedde? Firimu z'abalogo mutera okuziraba, omuzimu ne guva mu muntu oba ez'aba Nigeria, bode neesigalawo, omuzimu ne guvaamu ne bagukasuka egindi. Kati empewo zisinzira mu ofiisi zaazo oba mu myaliro egy'enjawulo. Okitegedde? Twagala okwogeramu nabo. Ekiro n'oloota nga olaba gye wabadde totegeerayo naye ng'ate mu buliri tonnavaamu. Oli anyiga ppeesa, tekinologiya oba tekiniikisi wakati w'omuntu ne Katonda we. Mulala tosobola mwefumiitirizaako kujjako ffe abataganjudde empewo. Bagamba manye ebingi alibuuzibwa bingi, ate amanye nnyo olubaala afa mangu. Kale naawe tetumanyi byanca. Okitegedde? Kaakati tekinologiya, oli anyiga kompyuta ayagala okwogeramu naawe. Ekiro nga weebase n'osituka bulungi n'oyimirira n'omuvinga ne wabaawo amaanyi, gravity wakati w'ebbanga n'ettaka. Gravity wakati w'ebbanga n'ettaka, amaanyi agakusitula nga tosinzidde, tolwanye, naye nga bode mu buliri mweri. Bode mu buliri mweri, obwongo bwo ne sensa techniques, kompyuta etudde mu kabakuli kali omutudde obwongo ne sensa n'omuzimuntu obikutuddemu nga bikola butaweera, okulabika ng'ekifaananyi bukisindika ku sikuriini. Ekifaananyi ekibaddewo wakati w'okuva muntu ono bode nesigala mu buliri nga yeebiseera ng'essa, kyokka ekintu kye bayita omuntu ne kikuvaamu n'oyimirira ne weegolola lumu. Gravity, techniques wakati w'ebigere by'okuva ku ttaka okudda mu bbanga, ogenda okutandika okumuvinga oludda mu bbanga, oddukira sekendi 2 okutuuka omukulu akwetaaga. Okitegedde? Kyokka
Kompyuta eri mu bwongo bwo erina screen eri codinga. Okitegedde erina recording nga bw'olaba kamera ez'okumayumba amaaso ebweru galaba eno waliyo ka screen munda. Ekiri ebweru kye kikulaga. Kati weebase kompyuta ebintu byonna byeroba wakati w'olugendo lwo wano mu bwongo bwo byewandiika. Bye bataagala obirabe ozuukuka obyerabidde. Bye baagala olabe ozuukuka ku screen kwebiri. Kye kirooto ky'ogamba nti okuva lenaloota ekirooto kino sikyerabiranga. Ku screen kyasigalako kuba kyali kikulu. Ebimu ku bye baali baagala omanye. Okitegedde? Kaakati wakati w'omuntu okuva ku ttaka tekinikisi nadda mu bbanga asooka n'ayimirira. Bw'ayimirira amaanyi mu sekendi zibbiri aba atuse gye bamwagala. Bw'atuuka gye bamwagala nga batandika omuwulira kino. Ku screen kwewandiikako nti nendoota nga ndaba ndi mu byalo ne tuyita mu lusuku. Bwe twavuddemu ne tusanga emmotoka ezirima enguudo. Bwe twavuddemu nagenza okulaba nga ndi mu kibuga wabaddewo ekizimbe kya kalina ne nninnya waggulu ne nsangayo omusajja ali mu biddugavu n'aŋŋamba bw'ati ne bw'ati wali ne nnoga kasooli omukyala ne tugenda ffenna tugenda ku luzzi ne tunywayo amazzi biki ne bakubunya ebyalo byonna. Kyekyo kye bagamba nti osanga abalogo nga balimisa omufu. Okitegedde? Kati n'empewo ekiro zikukozesa emirimu egy'enjawulo n'otambula mitala ku mitala n'ozuukuka nga wenna oli mumenyefu ng'ekituufu ekikutuddemu kyasuze kikola. Ekiro watambudde mayiro 203. Okitegedde? Kakati ebbakuli etuddemu obwongo mu muntu etuddemu ebiwuka 2. Ebiwuka 2 bye bituddemu zi kompyuta ezikugattaganya n'omutonzi ne zimalayika ze. Era tosobola kwebulanganya, tosobola kubula. Omuntu lubaale ng'amubanja ne bwe yeeziika mu ttaka ne bw'ogenda e Bulaya ne bw'ogenda wa weebuuza nti ndi Munnayuganda. Empewo zaalinnya zitennyonyi ne tugenda ffenna. Kumbe empewo bye biwuka 2 ebikutudde mu mutwe. Ebiwuka empewo bwe zeekyanga ne zigamba tetukyayagala obeere mulamu. Ebiwuka bye bitandika okulwanagana mu bbakuli eyo oba mu ofiisi eyo. Kasita ebiwuka bitandika okulwanagana kalasi kuba kugwa ddalu. Okitegedde? Empewo nga zikyankalanye kompyuta eba evuddeko. Kompyuta kasita evaako kuba kugwa ddalu. Oli ne bwaleeta ssente oba tozimanyi. Oli ne bwaleeta ekyokulya oba tokimanyi. Oli ne bwakuleetera olugoye oba tolumanyi. Wabula bakulekera akantu kamu nti omuntu alya enjala ekuluma kuba omubiri gukubanja n'ogenda kasasiro n'olonda eggulu. Kwe kutegeera kw'osigaza. Emmotoka enantomera tobimanya. Otuula mu kkubo wakati ne bakufuuyira engombe ng'otabuse omutwe. Tokyamanyi byakutomerwa, tokyamanyi byakufa. Bye biwuka mu mutwe ye kompyuta y'omuntu ly'essinziiro ly'empewo obutalabika. Connection wakati w'omuntu n'obutalabika. Okitegedde? Kale nabeebulankanya mbasaasidde. Bagga empewo zikubanja ne weebulankanya. Ne bagamba oliko emyoyo ne weebulankanya. Ne weebuzaabuza naye nga naawe okimanyi bwe weebaka ogiraba. Ofuna ebizibu eby'enjawulo ebitali bya bulijjo. Olwala mu ddwaliro ne bakebera nga tolina bulwadde. Ne weewubya, ne weewubisa, ne weefuula musiru, ne weefuula ne weefuula mugezi. Ne bakugamba oliko bino. Nti nedda nja birwanyisa paka. Olwanyisa ekintu ekitudde muli. Osobola okulwanyisa ekintu ekitudde muli. Oddira otya ekintu ekitudde muli n'ogamba nti oyo sitaani. Kati ogenze gye balokokera mu balokole bagambye oyo sitaani. Sitiiru bakusabira era osigadde obiroota. Kati sitaani kyoyo gwe bagoba nga tagenda. Okitegedde? Kakati sensa etudde mu katundutundu ak'akawompo. Ebokisi etuddemu akawompo ye bokisi y'emu yetuddemu sensa. Okitegedde? Kompyuta etudde mu kitundu ky'ebbakuli omutudde obwongo. Kompyuta kasita evaako sensa evaako. Ebiwuka bikyankala na sensa evaako oba tokyasensinga. Omuntu bw'aba afa amaaso agawanika waggulu. Omuzimuntu omwoyo gw'okubiri ogukuyambako okuwabula n'okulaga nti tulaga wano tugenda wali wano togendawo waliwo abatemu n'osazaamu ekkubo n'oyita muliro ne bagga nti waliwo abaddewo akabenje ekiro n'ogakale we nabadde ngenda okuyita. Omuzimu gwe gugenda gukusongera maapu
okitegedde omuntu bw'aba afa annyogoga kuva ku bigere omuntu tannyogoga kuva ku mutwe omutwe gusigala gwokya omuzimu gutudde mu kifaananyi ky'omuntu omuzimu gukwambala okukujja ku kagere mu kifuba emikono paka mutwe omuzimu nga gutandise okweyambulamu essuubi nga liweddemu abakujjanjaba kulaba bigere nga binnyogoze engalo ne zinnyogoga omuzimu bwe guba gukuvaamu mpola kasoobo omuzimu bwe guba guva mu muntu owa accident gubuukamu bubuusi emmotoka egenda okutomeregana n'endala gwoba wawedde dda okitegedde era abantu abasinga akoma okulaba akabenje nga bagenda okukatuukako bati nagamba waawe nnyabo okitegedde omuzimu gwe gusooka okulaba akabenje omuzimu guli steady omuzimu tebasobola guttira mu body guli steady okitegedde akabenje kagenda okutuukawo ekigambo kimu bibiri waawe tufudde omuzimu nga gwabuuseemu dda ye speed safari pure box safari na kawogo pure box magombi okitegedde omuntu bw'aba alwadde oba nga anaafa omuzimu gugenda mpola kasoobo ebigere binnyogoga entumbwe ne zinnyogoga ebisambi ne binnyogoga obusajja ne bwereega omusajja bw'aba afa akasajja keereega okitegedde ate obusolo bw'omukazi buziba era kasita balaba nga buzibye nga bamanya ono yafudde dda omusajja bw'aba afa akasolo keereega era mukazi we yakakkakkanya bakakolera mikolo singa bagaana okukajja waggulu omukazi ayinza obutaddamu kufumbirwa okitegedde ebyo nno byonna byama ffe emyaka gye tuyina emyaka katugenda mu 2 gwatugeraageranya oswadde alowooza nti ebintu bye twogera tulina bwe tubisoma oswadde bino ebirabo si bya buli omu wabula olina kukkiriza bukkiriza n'enkusomesa kyojjamu n'okijjamu ba tokijjeemu n'olema gwe gw'omanyi enkya olikeera nga tokyampulira okitegedde n'olwekyo amaloboozi gano mugateke kunnyessira abakazi abalina babbaabwe omusajja n'afa n'osigala ng'osumbuyibwa omuzimu gujja okwegattako biki emikolo bagikola okuviira ddala ku kasajja omusajja ng'afa omukyala alina emikolo gy'akola abasajja abamu obusajja obwo aba afa bwereega ne buyimirira okitegedde omukazi yakakolera emikolo egikasuula okitegedde awo bbaawo n'awummula yenna ate naawe n'olyoka oddira ebituntunu by'okozesa ebyekyama naawe n'ogenda ku kitooka ekikazi era n'obaako emikolo gy'okolerawo bbaawo n'awummula mirembe n'akulekera ensi y'abalamu ne weetaya n'ogenda n'ofumbira n'ofuna omusajja omulala osanga omukazi nga yafiirwa bba naye nga buli musajja gwagezako okufuna baawukana abantu abakuze omuwawa mu nsi ya leero obuwangwa n'ennono babusudde tebakyalina kye bamanyi okitegedde kati awo nawo nvuddewo okitegedde kakati omuntu olinga fuleemu muntu bagamba nti weetereeze munda muggwe oli mmotoka mulimu steering mulimu agivuga mulimu asalawo eyimirire mulimu asalawo egende wali wanetikke nnyo wano emmotoka erina okudduka speed 2 wano erina okudduka speed 4 kisinzira kwagivuga speed control driver oba pilot gwe tuyita omuzimuntu gwe muzimu okutuddemu ogwokubiri gwe mwoyo gw'omuntu ogumuvuga wano nawali n'ogenda n'okola ensobi n'ogamba oba baddeko ki n'ogenda ewantu n'olonda miliyoni 3 n'ogamba oba nasanzaani okitegedde ebintu efaanaganako bwe bityo akati njagala kukomya wano ddoboozi lino era nsuubira abategedde mutegedde era atategedde osobola okuddamu eddoboozi lino enfunda nga 3 kusobola okutegeera olukolosoofa naffe tukozesa amaanyi mangi nnyo okusobola okufulumya ebigambo bwe biti amaanyi mangi nnyo bwe ba genereeta oba yingini endowooza okufulumya bino yingini eba erina okuba ne piston 12 zino zikameeme yingini zikabejja okitegedde kale weewaawo abakuume liiso ddene dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.